Yemu kafuba okutumbula ebyobulamu disitulikiti y'e Sheema abaka b'ekitundu kino nako olwaleero lwe batongoza omwoleso ogenda okubeera nga bateekateeka okusonda ensimbi ezigenda okuyamba okuzimba eddwaliro. Omubaka akiikirira ekitundu kino Dickson Kateshumba ategeeza nga mu nteekateeka eno mwe baagaana n'okutuukiriza ebigendo ebya nteekateeka ya Parish Development Model era ng'omwoleso guno ogenda okutuvanga ennaku z'omwezi 9 paka 12 omwezi ogwa 11 nga bannakitundu kino bagenda okwolesa ebintu bye bakola bibe nga bitundibwa. Tulina parish model etandise akati abantu baffe betaaga kumanya kuyigira ku balala abalina obukugu mu bya farming abalina obukugu mu innovation bwe baba nga bakola ebintu ate nga babyoleka abalala ddala abakyala ate be batoba ne banoonya bufiizi bw'abaana naye babeereeyo nga tebamanyi katale kati bwe baleeta ebintu byabwe mu mwereso guno ogugenda kuba Sheema nabo bajja kubeera n'essuubi balage nti yes ebintu byaffe kati bifunye akatale n'ensi emanye etegeere nti bibino ebiva e Sheema. Kati tuli Sheema as a district twagala kugyongera maanyi tugirage n'ekyesobola okukola twenyumiza mu run eno twenyumiza mu mwoleso. Ebyo ngo bitadde ku mabbali atwala ekitongole ky'abakyala eky'abayindi kya Indian Women Association Falgan Patel yeeyamye ogenda maaso n'okuyamba omwoleso guno ng'akwatako mu nsawo. We are going to do cervical medical camp, screening prostate cancer, mammography and general checkup and many more. We are expecting like 5,000 ladies to do that. 22 doctors are going to join us from Mulago Hospital for this camp. And the medication which they have requested us for this 4 days camp, it's almost we are costing like 8 to 10 million shilling. All we are going to give free. Kakati abantu abali eyo abatya kugenda mu ddwaliro kucekinga bagenda kucekinga nga balwadde dda kati bajja kutuyamba okulaba nti abantu baffe beekebeza. Ku Raso TV nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omunyo.